Kati musaba twagalane tubino kuki bikyekugamba tukitambuza bulungi tukikugusa ngeta byagala bibiri mukirambi buli muntu kulinyale kutiking nzira bagamba genda mwana kujaira kumaki mazima sebo yo yantegeera bwana kolone sebo yo emyaka obuki obungi naze mugante munnamu eki ebikuye byange ebyola byotinkulu mulimu enjawulo yange bwoba osula teeka ku kiro zinyanya omuntu atambulira ku maki mazima omutala yafiiriddwa okyera bulungi aba yakala tuka mu kikooza sebo nabuti obuki obungi naze mugante munnamu eki ebikuye byange ebyola byotinkulu mulimu enjawulo yange bwoba osula teeka ku kiro kyemusaba bulwobera omulamu entoko zonanza bakuwadde omukulo ono kyanyafudde esijja nategera nabuti sijira 11 kwezi security obuntu buno bukwatwagere polisi kati ne polisi egenda kubamu amaki ogera ku polisi ogera kubakwata wageto ng'akuba essimu sebo muhozi bana batutujunya amubaleke mukitegera bulungi twafunye obuki obunabo buzibu ekyokubiri polisi zimanze tuyamba teri musaabaza agenda kukubuuza maki manya teri musaabaza agenda kukubuuza nti sebo gwogolera wa wabula buli watuula bwati yatu akeberenga muki kamivale market namba 12 kijja kwangwira wano ate kyagenda mukitegemu IQ waliwo abagenda okugula obuntu buno oba mwe bwennyini ategeke kamivale market stage afune n'ennamba tukwataganya abbiremu abaki ebera bino birowooza mu tunywa kabiya kafu nze nozalina muntu tunywa kabiya emmotoka ezo pikipiki zammwe alayisi kamukadenga bubiri kamumitwalo nga nkaaga pulimo ninawo pulimo nendoza tani yengera dimubadira nze nenkabala biya yagula ngenda okuwulira sitwala gyatambuladde ebbali byayogera kyeva ngona ku mukazi era tuwabye maminya ono byayogera tondekitodamuguleta bbi ngenzi nyetuuka wali kubala kino kyewantoni ewa enabuti tetuweneza mukatale waitenda ku wesi nga wakwatya mukalagi nti babye piki yayirinya kikomera simanyi makanika abye pikipiki muba mukitete mukijjukira nengamba stareti epikipiki enkadde tulimo yepikipiki empya oyitala bulungi ebyo naba bikola ki bwenayigira kimina okumagala omulimu gwammwe mugulongoosa omulemezi okugusikanya ki sapu naye sapu eyo esawa zino nze saali Sentebe waki wa kubanga ekintu ekyo saawa yo naffe tunoonya kwati okufa abadde agenda eka erweza osanga ali wali kasoza ng'atatenziza mu ttawuni mubiseera by'omaaso babe n'emirembe abange bino ekiseera tetulina okulwana ku bantu abavuga piki tulina okusomoozebwa kunene nti buli avuga pipiki bamuyita waaki ne bwaba vice president ng'atudde ka bodaboda n'assaako element bamuyita waaki ne bwabeera afande ne bwabeera ani kabeere DPC kabeera ani kasita atula kapipiki bamuyita waaki kibuga Mukono kibuga Mukono Daba maze okukuba ekifaananyi. Eriwo?
Kiwanuka Sulaiman Sentebe Bodaboda mukibuga Mukono. Waliwo embeera eriwo olwaleero nti waliwo abantu bangi abava mu bitundu ebyenjawulo ne bajja mu kibuga Mukono okukoleramu naye nga tebalina mu masiteegi. Abantu abo nno bafuuse ba bulabe nnyo nnyini ddala ku basaabaze baffe abatambulira mu bodaboda mu kibuga Mukono. Kati right now tulinawo owa bodaboda yajja omusaabaze mu bitundu bya Kampala n'amuleeta e Mukono n'amuwa emitwalo 2 naye ndooza yamujja kumpimpi awo ng'alina okugjako 20,000 kati ng'alina okumuddiza singa omutwalo gumu 8. Kakati wa bodaboda yali asimbula ng'adduka ne balansi w'omusaabaze omutwalo gumu 8. Omusaabaze n'abakamangu pikipiki kaliya n'amukwata n'amunyweza. Kati bwe yamunyweza ne tusobola okuba nti yayambibwa mangu, omuntu oyo n'akwatibwa. Bwe yakwatibwa tugenda okumubuuza gy'ava n'atuga nti akolera Nakawa gy'akolera. Kati ne tumugamba piki gy'ovuga yaani, ne tumugamba leeta ebyogera ku piki eno twongere okukakasa oba gy'ovuga yiyo kubanga osoose kusibuuka mpisa okugaana okuzza balansi w'omusaabaze. Omuvubuka oyo twamukwata nga tugenda mu nnaku enkulu n'okutuusa olwali twaleetanga biwandiiko biraga nti piki yaani oba yaani, era piki eyo eri UEU 436P. UEU 436P. Bw'oba nga waliwo omuntu eyabulwako piki namba eyo nga UEU 436P, epiki eyo right now tugenda kubanga tugihandinga ku poliisi kubanga kiteberezebwa okuba nti nanyini piki eyo yalemererwa okuleeta ebiwandiiko ebiraga obwannanyini bwa piki eyo. Era bw'obanga waliwo nanyini piki eyo nga yakubulako obanga yiyo jangu ku poliisi e Mukono, piki eyo we tugitadde lunaku olwaleero. Mukono kyetugenda okusimbako essira oba kyetusimbyeko essira ekisookera ddala kwe kubanga omuntu alina stage. Omuntu bw'aba ne stage kwakolera kizibu nnyo okuzza obusangusangu obwo obutono. Ekyokubiri ogenda okufuna stage okubeera memba ku stage oteeka okuba ng'olina ID gye bayita ennangamulimu. Kubanga ennangamulimu kintu kikulu nnyo. Abamu tubadde tubakwata nga ajjayo national ID. National ID kirala n'ennangamulimu kirala, kuba national ID tekubeera namba ya simu yonna eyinza kukutaasa ng'ofunye akabenje. So ku nnangamulimu kuliko amasimu ge tuteekako ne next of kin, omuntu akuvunaanyizibwako singa oba ofunye obuzibu nga bwe tukyasobola kwogera. So kakati okuvuga bodaboda mu kibuga Mukono obulungi oteeka okuba ng'olina stage kw'okolera kw'olabikira, kubanga tugenda okuwa kaadi tuba tumaze okufuna ebikukwatako okuva gye waviira ddala. Emabegako wali gye twasookera obubbi bwali bususse nnyo, obuwiiki abantu bonna baali beeyiye mu kibuga Mukono, abava e Nakifuma, abava e Nagalama, abava e Katosi, abava mu bitundu byonna nga bajja buzzi mu kibuga Mukono ne basinziira wano ne bagenda e Kampala. Tulina naye be twakwatanga nga bava Jjinja, ng'oli agivuga kuva Jjinja n'ajja ng'avuga ekkubo mpaka Kampala n'agijja e Kampala n'agizza Jjinja. Abalala nga bava Nang'unga nga bajja Lwakutaano ne baddayo ku Sande nga basuula mu ennaku zonna. Saawa emisana obasanga beebase mu miti gya disitulikiti, obasanga beebase ku ssaza mu miti misana, ekiro ne bakola mpaka ku makya. Kakati abo abantu babeera ba bulabe nnyo kubanga abatamanyiddwa tetumanyi bwe tuyinza kumusanga, oluusi nga ne baafuna ekizibu munoonya we mumutwala nga temulinaako kumanya kwonna. Naye right now kati tubadde tugezaako okubanga tukuuma embeera eyo, era kati obubbi mu kibuga Mukono bubadde bukendedde.